wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ine empisa emyezi sembayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa motoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli katoka manyi. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sala zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 97885227 Alika Rentals. Rent, explore, experience. Yazija mshauri soka. Ijaje kufumia nyama nga banaiba bali kumokea. Oli mutemu. Nafumuna naye kugenda lete eminga nzibunya. Chali. Tudeno. I went to British Columbia, I went to Nevada, I went to Pennsylvania, I went to Boston and came back with $10. Yate mayitirivu kamususeko. Ndoza bano ulide betonzi. Olina kyoga? Aina amagezi ategeere. Professor. We love you. We are proud of you. Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation ni bobo firirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana de dokubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Bali nama olabye bina Buule olabye bina Liliwa ligenze mu kifo kimu oli ku mazembe kiri mazembe si masombe Okay, musibye mtya bannange kansubire buli omwali bulungi Shame Manja lyerinnya lyange neddira mutima omuyanja ab'omutima omuyanja yonna gye muli batumiddeko nnyo yenze omwana mmwe gwe mwatuma okukola emirimu ngikoze bulungi yenze gwe mwatuma okubakiikirira mbakiikiridde bulungi muli mutya abakyala abalina obubina kati oli mu byambu bina anti munnange ennaku zino waliwo awe bbanga awe liyise nga abakazi abatalina bubina be batunda nga bawasa obubina ate bakaaba ng'agamba namufuna lwa bubina bakaaba njagala okutumira ku sponsors bange era n'okubeebaza okubeera nga mutukkiririzaamu ne mubeera nga mutuwa obulanga okubeera nga tulanga businesses zammwe era ne neebaza n'abalabi baffe abali kuno okubeera nga ate bwe tulanga
mubeera nga ate muwagira abantu bafa. Aba Bubbles Beauty bo basangibwa ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 genda awo babeere nga bakolako olususu osobola okubanga naawe wekkiririzaamu okubeera ng'otambula nga tolina makeup ate obulamu ne buba nga butambulira ddala bulungi nnyo. Makeup oyo ow'okwambala buli lunaku bannaye naye si mulungi. So Bubbles Beauty osobola okubeera ng'oyitawo ne babeera ng'olususu baluddaabiriza mu ngeri esinga okuba ennunyidoza. Emba muntunuulidde nnyo nteekako obutesika lip gloss kange ne mbeera ng'ate ntambula obulamu ne busigala ng'ate bweyagala. Mimiz Glamour be banyambaza bitoopu bino biwe biti bye mulaba. Ebyo mulaba ne bankolako bulungi obukaaya buno bwonna be babumpa buli kakaaya kolaba buli hijab gy'olaba nyambadde buli top gy'olaba nga nkubyeko babeera ba Mimiz Glamour. Gwe nno alina omwana omuto ow'obuwala oyagala sharia ya mwana kuva ku mwaka gumu mpaka ddala ku myaka 15 myaka 2 weziri ku Mimiz Glamour. Beera ng'oyitawo ebintu byawe biri unique ddala. Enamba yaabwe y'essimu eri not 7 not 2 93578. Ate bo abalemfai bakugamba nti gwali mu America oli London oba oli Canada beera ng'ate osindika sente zo eri abantu babali e Uganda ng'okozesa lemfai. Bw'okozesa kodi ya Zubedah n'osindika sente ezisuka mu $10 babeera ng'ate bakuddizayo cashback ya $3. Ali Rentals nkutimiddeko oli otya Boston yagamba atya yakugamba nti gwali e Boston e Massachusetts beera ng'ate teweebonyabonya wafunayo emmotoka yontonotono naye nga weetaaga emmotoka eya family car beera ng'ate ogenda mu Ali Rentals babeere ng'ate bakupangisa emmotoka obeere nga weeyagala n'abaana bo oleme kubanga ate batambulidde mu ndala naawe oli mu ndala oyagala kubeera ng'ate weewuliza bulungi emmotoka zonna eza luxury bazirina teweebonyaabonya. Yes, ndi n'omukulu Buule Gabriel Buule olunaku olwaleero Manda Express Cargo nabo mbaleetawo mu maaso. Aba Atlantis Plasm Design nabo mbaleetawo mu maaso. Buli we tufunayo ka break nga tuteekawo gwe tuteekawo. Yes, ndi ne Gabriel Buule buuza ku bantu. Abatulaba ku channel eno weetuli era tujja kubeerawo. Paka. Kati nsooke na kusomesa. Abantu bakumanyiko kimu kusomesa na kuba nti oli mukaka. Ebibanja bino ebya YouTube bye bayita microblogging platforms. Oba ebifo ebitonotono omuntu kojja osobola okuteeka ekyo ekitono ku lwekyo ekinene. Kati YouTube yeeteekawo yo nga yo company. Mwe ne mukolerako nabo ne bakola. Gwe okubeera ne channel yo ku YouTube eba efunamu. Yes. Nga naawe ofunamu kye bayita revenue share. Kati oba olaba nti YouTube tefunamu lwakuba nti nno channel baba baziggyeewo. Nti mwe muzistrikinze efunamu channels ki lwakubeerawo. Naye amateeka federal laws ezifuga ne European Union laws zajja zeevolvinga ebintu ebimu ne bikyukamu. Waliwo amateeka agafuga YouTube. Mu mateeka agafuga YouTube okujja okubeera nga towagira kibiina kimu oba nga towagira ndowooza ya Buule oba tomenye etteeka lya YouTube. Okubeera nga towagira NRM oba tomenye etteeka lya YouTube. Okubeera nga towagira NUP oba tomenye etteeka ya YouTube. Wabula waliwo ebyo ebyenkizo YouTube yavaayo n'etunuulira ze bayita community guidelines. Ng'ekisooka okuteekayo content yavoola abaana oba ateeka abaana mu kabasa. Okiwulira? Wuliriza bulungi. Okuteekayo ebintu ebiglorifyinga crime okugeza nkwogera ku bikolwa eby'obutujju. Y'ensonga lwaki tetubyogera na mu luzungu wano oba eby'ekitemu. Okitegeera? Waliwo ebintu ebiyitimusa ekisita bantu. Okitegeera? Ekyo nakyo sijja kyogera mu luzungu. Ebirala ebintu ng'ebimu obubbi obw'ekikugu kye tuyita copyright infringement. Nti singa nkwata akayimba ka Kenneth Mugabi oba akayimba k'omuntu yenna oba Kenzo omulala ne nkakozesa nga tanzikiriza kuba copyright oba ne nkwata content wo ne museeka ku channel yange nga tonzikiriza nzikirizibwa kukuba copyright. Kati bye bimu ku bintu ebitonotono YouTube byekola ki byerina byetunuulira okugjayo channel y'omuntu. So bw'oba tonnakoowa kumenya bibegabega byo okugjayo channel yo ya muntu ebyo byonna bitunuulire. Ate ne bino standards ezo bw'oba oloopa wabaawo wali gap owandiika muwandiike mu luzungu temujja ne muwandiika
nti ate Shamimu tayagala Buule tebajja bitegeera mukozese nnimi kituufu kye mukola nze njagala nnyo omuntu waba ali aggrieved expressing obulumi bwe naye mukozese ennimi eziri acceptable mu European Union la lingua le français French German English Portuguese ne Espanol that is Spanish all Spanyola German naye mwogedde naye tuwandiika mu Luswayiri Oluswayiri tebalumanyi ate n'ekirala tebikomaawo Oluspanyola njagala kuyiga Luspanyola YouTube teri YouTube teri tekolera in the darkness in ignorance nti ejja kujjayo channel era mbadde wali ndaba bantu boogera kino ki temutya omuntu yenna gwe bajjeeko channel yo ng'okikakasa nti no tomenye etteeka lyonna we shall write I have good lawyers kitegeera nyina balooya abalungi abategeera copyright tulina n'abakugu wano ku bya YouTube olaba baba channel ne bazizi abajja okuyamba tuwandiike ebbaluwa channel zijje naye ne baloopanga 10 nga tolina musango gw'omenye ne Uganda yonna ne bweroopa eno si TikTok TikTok erina kye tuyita loose algorithms nti TikTok emaguka nnyo ne bino bye bagitiisa ennyo Abamerika bapapa ti TikTok osobola olikinga ebintu by'omuntu nga bagiggyeyo kyovulaba abamu twagamba amaanyi gaffe katugateeke eno okitegeera so temutya n'ekirala baganda bange bwe tubanga tuli mu byobufuzi ebyabangi that is democracy toyina ngeri gy'osobola kuziba kye tuyita freedom of expression and speech okweyogerera tosobola kulinyisaako kigere olw'ensonga nti nawe kyolwanirira kyekyo okitegeera njogedde n'omunnamateeka George Musisi baddewo ne mugamba nti bino bikola bitanagana naffe ebintu ebimu bitwewuunyisa bwewuunyisa nti osanga omuntu omukulu ng'akuŋŋanyiza abantu ku YouTube ku TikTok abagamba nti Katana Munyarwanda naye Katana kakyala akalungi akapya Benjamin Katana erooya wa Nuupu y'omu ku balooya ba Nuupu era y'omundowooza abakwata eggwanika lya Nuupu yakwata omusimbi oli n'avuma mukulu waffe Lewis Rubongoya ebyobufuzi ebyobungi tebimanyi mawanga tojja kujja wano ogambe mugwe Sematimba oli Muganda nnyo olw'ennyindo yes you can't make people abantu tojja kubakementereza mitima mbu olw'okuba oli Muganda nnyo oli Munyarwanda nnyo bw'oba oyogera ku nkola ya demokrasia twogera nsi n'abakuŋŋaanira mu bulina nze njagala nnyo Obuganda okitegeera naye nsanga muto wange oli Biko simugamba nti bw'oli Muganda weeri omaye be Baganda be baazaalira Abaganda beeri baafuna n'emiziro ssebaabo boolaba it's a non issue tekikola ki tekikola sense abaana so nti tusobola obutakkaanya naye mulimu ebintu ebitajja kuwangula nze nakugamba Shamimu muto wange teri kivumu kisobola kuwangaala bbanga ddene era omuntu ne bw'ali kuvuma atya ajja kuvuma atuuka akole ki akuveeko era mu luzungu tugamba they are nursing their own ego ajjanjaba meemeye ekitegeera ekyo ne kiggwa kaakati ekyokubiri omuntu ne bw'ali kukola atya kalebule ekitegeera era enkuba omusana bwe gwaka omanyi jjajjange yateranga n'agamba ti wakuno nga bwanguwa okukya ng'ekyategeeza nti lie to me but you know in a quickest way possible I'll get to know the truth okitegeera so bagamba nga amazima galwawo emikutu gino mugikozese n'obuvunaanyizibwa gwe bw'ojja otugamba nti no kabaka afudde nga ffe tulinda ekitegeera anti kuno tetuli abantu bw'otugamba gundi state agent nga tulinda ate state agent tabula okitegeera tuleme nnyo okweyuza tulinde tukkirize obudde so mbalamusizaako nnyo amannya gange nze Gabriel Buule osobola okungoberera ngobera ku mukutu ogwa Twitter @Gabriel Buule tekuli linnya ddala lifaanana bwe olinayo akawunti ya TikTok kweri naye toli active mbeerako okwo ne nteekako mukazi wange nteekako ebigere binfaananira bulungi njagala nnyo ebigere bya mukazi wange olumu I like how when she smiles I know
N'otekayo n'amannyo ge. Be bakyala balimu abasinga okusmilinga n'ogamba wow. Ko akakyala twalonda. Neŋŋamba wano Shamimu yali ateekawo ekikono. Ngamba tekijja kukola tekijja ng'embwa zitulwana. Neŋŋambwa mmwe temujja tulwana. I like about era bw'onookebera ojja kulaba nga otekayo bigere. Nteeka nnyo ku mukyala wange. I like how she chooses her dress, clothes. Yangambye ayagala kwambala ku hijabu ne mugamba wazijja ez'ettaki. Nangamba naye za Shamimu teyaleetedde banene abasiraamu nga banene ne mugamba toyonooneka waliwo kaajati k'osanga nga kaajati. Nga kaajati kyekyo. Nange ne ntandika okulowooza mulokole oba mumuleke. Totandika ssebo totandika. Guma. Naye obwana obwo nawo butyoboola hijabu. Nalabye akaana ku TikTok nga tekaleeze nga kali mu hijabu nga kakola kati nze sirenga. Babadde olunaku lwakumeka. Oba lwakumeka. Weba lwa Sande omwana omuleka. Sande ebbeere lyakuta. Mwana muleke ku Sande ate ebbeere. Nga kataddeyo n'akayimba mbunze sirenga. Sande omwana omuleka bannanga akaleega ako Mande to Mande. Alwanyise breast cancer. Alwanyise ku breast cancer lireke lyekube. Ngana. Lyekube. Abaana bano nkyetagayo ekibiina ky'akagatto. Leka. N'akagatto mujje mumukolera ekibiina ku theatre. Nakole ki? Abuulire ku baana. Mpozi abalenzi babuulirira bokka bemmanyi abawala yabagaana. Yabagaana ajja kukwata kibooko. Abawala yabalekera basenga abalaba bakoleko. Era abamuwuliriza. Ali ku balenzi awo waakutte. Lwakubeera naye simanyi kyakoze nnyo kyamaanyi okujja kubbawo eddagala ly'amaanyi. Oba kitababuli ebintu ebirimu amagezi ebirala. Aleka naye state agent oyo. So tuli wano ne Gabriel Buule tugenda kubeera nga tetwogera ku nsonga ezimu eziba zitambudde mu wiiki ebeewedde kubanga tuba tutandika butandisi wiiki ng'ekyali young nga nto ne producer omugobadde ngenda mugoba programu zaffe ziteekangayo ku maliiri oba oziteekerayo ku makya oteekerayo bakireereese akuteekengayo samba abalabe abange basoma bakola abamu basoma akuteekayo ku mmeka ku bbiri awo 2 kitundu. Producer ndowooza owulidde oba si kyekyo Benzi kuba bw'ogaana tujja kukugoba Benzi tajja gisangako mipiira. Ogambye ki? Abaayi owulidde ekintu ekyo? Nze nkyali baaba nze akyali muko nkyali muko akyali baaba woono bannanga omuntu yajjirwa. So mu weekend ewedde twafunyemu omukazi yakoledde omwana B. Mwanyina era kati ondese mu mboozi za B. Tetuyinza kubuuka mboozi ya B nga yetutambuza wiiki ogimalako. Naye ekituufu ekiriwo nti abantu abasinga wano mu Uganda balalu. Nange nakirabye. Naye tetulemeddwa okukkiriza. Gavumenti eno tulina obuzibu nze ekintu ekitandise okuntiisa. Tubeera tutya mu nsi nga tulina amakyaki matono nnyo, amakyaki mangi nnyo. Tuli mu nsi nga amakyaki mangi nnyo okusinga amakolero, okusinga amalwaliro n'okusinga amasomero. We can't be in a country where places of worship do outnumber, social services. Wano kyaki ne bwe tugigulawo wati tolaba mbu Shamimu wano tukumanyi ng'omukyala atagwa ku musalo waguteeka na wansi ku mmotoka wali eri tova na musalo gwo naye kya n'otugamba mbu gwe nabbi ne wetukutuuma Tiina abantu sebo bajja olaba wali mu kkooti leero omusango aji bageze ne basoma looyo omu era kyemmanyi omukyala waffe ayika amumanyi kati ne basoma ne bagamba balina erinnya lye basomyawo ne ba Zubedah eryokubiri badde Zubedah ate abantu bonna tebakyuse nga bamanyi nze ngulimu era saba wendiwa omusango ogwo nze ngulimu. Kakati abantu abo ebiseera ebisinga ezo ze indicate ezikutiisa nti tulina abantu basula mu kyaki basiiba mu kyaki kati abamu babeera ne mu WhatsApp group nebakubuuza n'akugamba naye ogenze wa Pastor Kakanda akyayina amaanyi Pastaloni kati yagalina bagenda banoonya kitegeera gwe abantu baliko wano ojja kubuuzaako gatta kubuli omusajja waliwo omusajja bamuyitanga Kiwedde ndowooza namusibe omusajja yabeeranga enamulanda eyo nga abeera agenda ku leediyo n'agamba kuba essimu nkubula ekiri wansi
wansi w'ekitanda ng'akugamba obikudde ensuwa eyo yateekateeka nga abayaaye bombi alina agamba pasita wali waliwo omusezi naye nga waliwo ekiriwo abantu wakola naye nkutidde oyo ye bamuleeta nga kiwedde asooka n'ateekateeka banaakubisi obujulizi bwe abantu bavanga ewaffe empigi nga bagenda ewa kiwedde yabaleka mu bbanga twagenda okuwulira nga kiwedde bamukutte ali mu kyambalo ky'abafaazi Zambia nadda e Masaka eyo ng'afuuse mufaazi ali ku kigo bamusanze n'emmundu bye tubeeramu nti kati kyengezaako okulaga nti omuntu abantu atuuka mu mbeera ng'omuntu akugamba nti nze siva ku Brazaloni, nze siva ku kakande wange, nze siva waliwo aboona omusajja ono ow'obunyama mbonye musajja Pastor Mbonye nkutumiddeko nnyo musajja wa kasuku Pastor Mbonye naye nga bw'obalaba oli bw'alagula Oscars, you know, oh my God, someone is going to win an Oscar in the realms of Christ. Boogera oluzungu lungi, bambala bulungi, tebategeerekeka. Ayambala. Naye kakati ayambala. Nze njafuuka muwagizi we nga mpadde ku ssente. Nze nange njafuuka. Nze nagaa sirokokera bwerere mwe musolooza ate nze ndokoke nga temumpaayo. Kakati sente zo muzituwe. Kakati sooka owulire kano. Ekiriwo si kyebyo bye bakola. Ekiriwo nti abantu bwe baggwamu essuubi ne batandika okuwulira buli kye bawulira. Nkitegeera omanya nti abalwadde b'emitwe oyina bangi. Okitegeera ne olabira dda nti bamulimba era asigala waali. Omuntu akeera ku makya n'agamba nti church kwata eno posta kwata kano manyi sticker oyo mutabani wange biko balina ebyo ebyuma babukola obuntu nga kuliko akafaananyi nga Yesu ava mu muliro bw'ati nti bw'okassa ku luggi teri yadde omubbi ajja kuyingira naye nga nabbi abigamba ayina abamagye abayina abesefusi bana ayina abapoliisi 3 ayina emmotoka ya bullet proof ewaka ayina ekikomera kiriko sengenge alinamu embwa ku sengenge kuno ku kikomera kuliko kamera waliwo kufuru waliwo n'asikaali ow'akasaale okitegeera n'amala n'agamba president I think I'm not safe, I need a gun. Ne bamuwe emmundu bamala omuwe emmundu n'afunayo n'omukazi awo ali aido mu kyaki n'amugamba kakati you know njagala y'abakadde ba kkanisa tubeere nga tusabe bamusabire abeere safe naye mmwe yabawadde stiika na peeni okitege kati nkulaga nti abantu bafe abasinga baki balalu n'osanga seeka asaze empale ali eyo yakola ekizimba ennyumba oluyitamu eri wali akasisira bya kisiriku byakola agamba mu nze nsoma ku luhani n'enkuba ebitabo okitegeera omulala ali mu kkomera yakwatanga bakazi baana bato kyekyamusibya bulijjo nkutidde nga tebaga musango gwa musibya tegumanyi naye timusumi bamu programu yaffe gwe tujja kugoba lwakuba tukwagala nnyo ani amwagala ani agaye titumwagala kakati ebyo bye biriwo kati omuntu akeera n'akusaawa essimu n'akojowa mu kikopo neyeyambira ku mwana oyo togamba munno alina obukyayi tategeera mulalu ofuza abantu bo bano naye baaba kati wano mu Uganda twetaaga amalwaliro agakole ku President Kaguta Yoweri Museveni bwongo mu Uganda kyetwetaaga butabika bazongeremu ntono twetaaga amalwaliro agakola ku bwongo nga mangi geyongeremu ne ku byobulamu tufune ne industries nyingi abantu babeere nga bakola nga bali busy. Yes. Omuntu abeera nga akeera ku katugeze mu industrial park nga abadde bagenda kutunga mapeesa ku masaati fa bagule saati za industries ababize nnyo nga bwakomawo talina budde bwa TikTok na kwekwata katambi kupama ku baana okitegeera kyovula abantu abasinga babeera idle abalina obudde excess time bafuna nnyo obudde obukola ebintu ebitakwatagana okitegeera oli n'akugamba nze ntunda bweziti ngali ku TikTok naganze ntunda nze ntunda bwenti nti full body massage wano buli massage gyolaba e Kampala okitegeera that is a legal brothel okitegeera
nyumba y'abamalaya. Buli sipa. Buli sipa abamu bakeera abaana babakukusa babajja Rwanda babajja Burundi Congo bannakenya tebakyajja wano. Congo, Burundi, Rwanda ne n'ensi ziri mu West Africa. No. Western Uganda. Yeah. Space singa batunira mbana. Animal ku animal. Kakati mbuulira ffe tuli basajja goli mukyala. Naye obwagazi butonde okitegeera. Omukazi ajja atya nga yeyambudde ng'ali mu kapala akakatimba akakusookerako yadde siwo n'atandika okunyiga. Okitegeera bw'akuggyako ebinunko bw'akusaamu amabeere ne gakugiramu eno. You know, Auntie Bray, bagamba nti no massage with what? No. There is what we call a reflex action. Body to body, body to body. Olongo obusimu enzymes zikola ki? Zisituka. Kati nga osaawa ekibatungaga, nze nange njagalamu emeka? Ebiri. Nga naawe weesuuba mu ng'otuuya nange olukola ki? Luggwa nga togufudde muze. Ogufuula muze. Ekitegeera. Naye kakati gw'otuukira okukwata abaana b'abendi bebeere mu bwereere bajja mu bantu binuuko. Oba toli mu bwamalaaya. Era gy'ovula wano e Kampala bw'osanga nnyina project ntuyina ba escort omanyi oyo atunda bamalaaya. Escort? Tomanyi ba escort? Naye obeera wa? Mutabani wange atuulako ne munyumyamu. Kyana kisiru. Nedda wallahi escort sibamanyi. Wamma oyo yandaga oli hoteri ki? Best hotel. Nandagana biki? Naye escort wamma be batya. Eyo low class brothel naawe eriyo nayo hotel. Kati escort be bafaanana batya. Beba nabaga receptionist. Waliwo abantu akeera n'agamba. Waliwo obupande bwena buli twagala ba receptionist. Abo. Twagala ba receptionist, twagala ba model. Cashiers. Naye abanyirira. Era omugamba weereza ekifaananyi kyo kati oli naafuna abawala nga balungi. N'aba training bumba baleeta ne modeling classes. N'abagira kegamba agenda abafuga mpola ne babateekamu abakazi abakulu. Kati abakazi abakulu abo abavuga abazza mu kyabwe. Ajja mu kakalo laba emmotoka gyennyina. Ekisajja mu muddaawo olowooza ani anaamanya. Kati nga bagenda bakikumanyiza it's called brainwashing. N'obeera awo. Era mulimu munene nnyo wano e Kampala. Baba n'amasimu nti n'abantu bwe bajja babagamba nti bino zimanyi international conferences bali bagamba nti onootuterekerayo ku bawala oli n'aba delivaringa. Waliwo omuyimbi sijja mwogera nabeera naye ku President's Hotel e Malawi mu kibuga Lilongwe for nearly 2 hours n'ambuulira lwaki ayagala Uganda. Mu bya social media bayinza omutaginga which I don't want. Muleke tomwogera. N'angamba nti bro, Uganda is a different country. Ne mubuuza kiki n'angamba muna Uganda bwakuleeta okuyimba. Bakusasula tonnalinnya Uganda. Ne bakubuuza ojja n'abantu bameka nti 6. Nti abantu abo basanga hotel nga buli hotel eriko ebyana 2. Ebigenda okubakolako. Naganze era Uganda nanga tuli wano e Malawi teri kiriwo naye Uganda kati singa nawe ngenda kuwako ku byana wali bye tutasiimye. Nti Uganda babuwa ebyana 2. Omuyayi n'akuba emmeza n'agamba bino si byagala. Ne bamukyusizaamu. Nti abaana babaawo ebyana ebimu bikola ku maleediyo ebirala bikola ku ki. Awola osimambu ndi celebrity ndi waki. Abaana batunda nimolo bwe bulamu bwe babwangaaliramu. Okumuwa omuyimbi baba bamusasudde bo bano. Omuyimbi baakusasudde. Ngamba bano abaana bo be bawaayo. Yabeera paid. Gwe bakudelivaringa agamba omuntu oyo mukoleko ayina okuba musanyufu. Tumwagala kushonga musanyufu. Gwokola gumu gwa musanyufu. Ate wano baabitandise. Tewawulidde Chris Evans muganda waffe nga akunnyonnyola jjajja Boolo bwe yajja abeere Vixen mu luyimba lwe. Bwe yabagamba nzijja e Kampala naye munfunire ebyana ebyo. Omweru n'omuddugavu. Mujjajja Boolo yabeera n'omweru agenda ozuukuka nga n'omuddugavu ali. Nga n'omuddugavu abadde ki? Omuddugavu yalinze dda. Omubuuza nti olina kinti omukulu gwe bansasulidde ali muli akyebase. Naye omugamba genda olyako yedda. Can you imagine?
ekyo kye tulimu Byannaku byannaku bisekirwa naye byaki byannaku so eggwanga mwe tuli ebintu ebitatambula bulungi bingi nti abantu tebali bize omwana ajjanga obulamu bwe buli ku TikTok okwo osanga omwana ng'avuma ajja atubuulire ajja titolina kyotugamba ajja timubbye era yabba ettaka ogw'omusango era n'omulamuzi yagambye bw'ati nze nalabye omulamuzi Haji Mukwasi Haji Mukwasi era Haji Sedu ng'omwana bambi ebikya bimukka kyakulya common sense avuddewo bamwayo buno obulawo bwa TikTok nga kasente kajja tolabye batadde oli omukyala Kisaka eyalagajjalira omulimu gw'abantu ne bafiira mu kiteezi bamutadde leero bamuwadde bbeiro naye wazeewayo ebiwala ebisajja n'ebikazi ebikulu nga byambadde t-shirt n'ekifaananyi kye our personi free our justice for Kisaka andi bo bayinza okuba bamufunamu birungi kubulira amawulire g'otomanyi emiggo 10 nga gogenda weeregera ku kooti ate waliwo n'abakola ago sikutegedde nti oyagala bakutte omuntu woti oyagala abaleekanya ku kooti kati basasula aba Twitter ne basasula aba TikTok ne bafuna aba Facebook yeegenze neegwa ne bafuna aba YouTuber ne bafunayo ne baana abatalina kyakkola ne bajja ku kooti era emisango bwegiti ogiraba ojjukira ogw'ono omusajja ono omugagga ow'obutabo abaana bajja ku kooti omulamuzi n'agamba what is this our country Uganda this boogera abantu babeera wali ne beekaka omuntu n'omulaba ng'avaamu oluzungu terugatta naye ng'alukamulamu luveemu alukamulamu ng'akammula entuuyo kale wetyo Manda Express Kagobo basangibwa Taki bakuleetera ebintu okuva Taki babireeta ne Uganda so beera ng'ate obakozesa obeere ng'otumya ebintu byo osobola okubigulira online osobola okubeera ng'ate era ne ssente oziweereza ne baguliza ate ye wa Atlantis Plasm Design akola enzigi akola amadirisa akola designs mu byuma ebyenjawulo akola ezo balcons nazookya obutanda bw'abaana buli kintu kyonna nga kyakwokya n'akola ne pergolas ekyenjawulo ekimufulo ow'enjawulo so tobeerawo ng'oyagala oluggi tobeerawo ng'olina kyoyagala nga kiva mu kyuma ate n'obeera ng'ate tunoonya kuba Atlantis Plasm Designs. Yes, iko photographer and videography bye batukuba ekifaananyi kyonna kyolaba buli kyempositinga gwe gamba bugambi njagala ba ikop bajje babeere nga tebakuddaliza bakoleko mbaga yango manya bakikuba ikop bajja ne baleetawo olugezigezo manyi bakajanja kakati naba ikop twatu bayise buyise kujja ku mukolo CEO nala omwana nga agaba mukazi wange omusajja mukwate bwoti yanyiiga yali antudde kumpi onaga director yagamba sebo mbadde nsaba tukole bwetu olwaji mujjako naga Buule tereera tubeggwe ebifaananyi binabeera mu ddiiro kaka tubeerawo ng'abireese bambi mu ddiiro ate nga boodi zino ennene ezakabi waliwo bino biboodi bye baleeta ebyebibaawo yaŋŋamba bino si byolina okubeera nabyo yaleeta ebintu nange binneewuunyisa abantu babeera bamugundi nze mbababuwi nnamba kimunyiiza nnyo okulaba ng'omuntu akuba ekifaananyi ekitaliiyo oba okulaba nga Buule omuddugavu gwe tulaba wano ate amuleese oli mweru wenkana ne minisita waffe oli kimunyiiza okay so tugenda kubanga battery change so n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera nga tetweyongerayo tukyalina binnya ebyokwogerako nkyali ne Gabriel Buule ate nga tuba wiiki ku wiiki yeah wiiki ku wiiki buli wiiki tubeera ne Gabriel Buule so Uncle Buule bw'atyo bw'agambye nti abantu abasinga mu ggwanga balalu abantu abasinga ebyokukola bitono balalu kati olaba twafunyeeko agamba muno omwana we baawe yamukwata ne tufuna eyeyamba ku mutwe gw'omwana kati tujja kufunayo omuntu eyerikodinga ng'asadde akamwana ondinjulira gavumenti ejja kuterera abantu bali idle omuntu omusanga awo kata twatuuka mu mulembe ogwa tolina kyotugamba mubi nnyo mubi omuntu olina okugambibwako people are not saints people are not saints so n'olw'ensonga eyo olunaku olwaliro nsaaga tuve ku programu eno olwaleero nga totubuulidde emboozi yaffe eri gye watuleka nayo mboozi ki mpozi watuleka ogenda tunnyonnyola akayimba ka kasongoye muzeri mama songe kati no akakayimba neyayimba layini eyo esooka
Kasongo sound ya Pastor Bujinge si lulwe yo sound ya TikTok nayo luyimba eryo eddoboozi ly'owulira erisookera ddala omwami bamuyita Kasongo wa Kanema okitegeera ye vocalist mu luyimba olwo era ebbandi eyo yaluyimba bagiyita Mazembe Super Orchestra olwo luyimba album kwe kuli ennyimba okuli Isabella Bikomonate South View Nabimaka n'endala eziringa ezo so oluyimba lujja 1977 bwana oyingira mu program bajja kugova mwamugulira TV abeera abiraba ku TV linda kakawuka bane wano wali obuwuka ate producer wayagala naye muleke ajja tuuka byekolere muluma ajja tegeera so oluyimba olwo oluyimba lutegeeza omusajja ye Kasongo kennyini vocalist mu band mamu bayita vocalist solist percussionist olwo engoma paka bana kinaku nnyo omwami yali percussionist wano gwe tuyita god of percussion mu Uganda yatufuddeko the other week simanyi oba omulambo bakomeza Uganda kyenawuliddeko nti yafidde bweru omwami ogwo bayita Naddibanga yakola percussion zonna eziri mu nyimba za fire enyimba za waliwo oluyimba bangi nnyo mwe lumanyi lwa Sami Kibirige Kasule mama afumbye ekitobero ekitobero osirimba lw'abaana bato lwa Sami Kasule zimu ku nyimba ez'amaanyi enkadde wallahi bulijjo manyi baana bato be baaluyiya so yatufuddeko so Kasongo oyo yali vocalist abakongo bano be bayimba ennyimba ze bayitanga amabanga kitegeeza kusudia mwennaku zino babiko kye baatuuma oluseke kasuku bakasuku kye baatuuma oluseke nti abakongo bwe yajjanga okuyimba nga lyrics tamufaako nnyo ng'afa agenda n'abala nti Sudiru ye mugagga gundi ye mugagga bayimbako kati nga Awilo Longomba ayina olimba lwagamba kash n'ayimba n'agamba Natali Longomba letulo dovye kati ngagenda atekamu mannya g'abantu gokka name dropping abantu abo be bavangayo ne bagamba nja kukolerayo show ze nnyimba z'abakongo ekola ki ezisinga kati ennyimba z'abakongo endala zabanga ku politics oba mukwano naye okuyimba ku mukwano abakongo abo kye batwawukanako nti bayimbanga ku mukwano ku mukwano ogubakwatirako ddala bw'onoonya kyannaku ndeese kagatta emirundi mingi antamye ojja mugamba akunnyonnyola oluyimba Basudde lwe yayogera lwe yayimba yagambye Basudde si muyimbi mutontomi byayogera bya kisiru sorry nkizaayo omuyimbi omukadde wange sobola mwongerako bwentyo omuyimbi oluyimba ajja kubula oluyimba omugagge ekitambo gwe kyakwatira ku mbaga Basudde najja n'ayimba oluyimba olwamugobya ku kyalo kakati ennyimba ezo Basudde bye yayimbanga bye yalabako n'abakongo abasinga bye baakola ki bye baayimbanga kati Kasongo eno yali story ya ddala okitegeera Kasongo mukazi we yanoba okitegeera mukazi we bw'anoba Kasongo n'asigaza ego nga tayagala kukola ki kwetonda era yawandiika oluyimba luno Kasongo yennyini kati abakongo abo bakommunicatingira nnyo mu music bayaye ne batandika omujerega gakulemye oli mwenzi gwe mwenzi gakulemye okwetondera omukazi adde kati Kasongo n'ayimba oluyimba ng'ayimbanga yeye mukazi okitegeera that's 1977 nga bw'ayimba ng'agamba nti mwami wange Kasongo mpulira nfa komawo mu maka gaffe okitegeera era oluyimba lwonna luli ku lava affair yiye na mukazi oyo ekyo mu bakongo si kipya n'omuyimbi bamuyita Franco Luambo naye alina oluyimba lwe yayimba lumva mu mutwe Franco ndowooza yemu ku bajjajja ba lumba okitegeera naye ate olwo style mwe lugwa Kasongo gye bayita sukusi okitegeera era oluyimba bw'oluwulira n'omudigido mwe lugendera
lugenderamu kankibireko wano banade nategese wano okulagamu nti kasongo ye mubali nangai kati my husband kati bagwa mu kika kye bayita abannandi okitegeera abantu abo bayinamu oluganda enkola y'oluganda bayina ennyingo gye bagatta n'oluganda ye nga nti ffe wano nga tuwandiika nga kati nabo wawandiika nga okitegeera n'agamba kasongo nga nawewo si mbo nawewo nga nawewo nga nawewo nga nawewo kasonga I'm dying okitegeera zonga libalaye come back to the marriage kasongo yoyo mubali nangai kasongo nga nawewo zonga libalaye okitegeera yete yeteekawo kati ye yayambala ekifaananyi ky'omukyala mu kuyimba ekyo kibaamu okitegeera kati ng'agamba mbeera nningiza ku street sikulaba oba olidde simanyi oba olidda let me not dear mu buno obufumbo bwe buti okitegeera they are busy interrogating me bunakangai okitegeera butunakangai okitegeera butunakangai they are busy interrogating me okitegeera tata azaliwa piye ate obyonoonya kati embeera eyo ye yali ayogera kuki ku mukwano so si bano abamu babuluvuunula waliwo abateekawo embizi ng'edduka ne bagamba kasongo aba South Africa baabuukidde musumba waffe saundi ye ne bakola ki ne bagitwala kakati ennyimba ezo saundi maanyi ennyimba nnungi okitegeera naye okuzitegeera tetwazitegeera tuzitegedde luno okitegeera waliwo abagamba lwa Lufalansa olwo olulimi si Lufalansa mwe mwandiise olulingala naye ate sina lulingala okitegeera it's another local language lulimi ki kati ababandungu balinga gye bayita nyanja bawulikamu ng'aba abazimbabwe ekitegeera so oluyimba olwo lukola ki bwe lufaanana kati gwe kyolina okumanya nti ennyimba okwawukanako wano ewaffe omuntu wagamba nojja n'oyimba akayimba nkalungi nnyo nnyo sirirejjula naye nga obadde oyimba bibyo okitegeera abakonga abasinga bo bayimbanga ebintu bikola ki bikwata ku bo okugeza nsobola okuwayo example ku bya politics waliwo oluyimba baluyita lwa kigambo kya Lufalansa ekitegeeza amateeka oluyimba olwo lwa Koffi Olomide atandika oluyimba ng'akutte butida bw'akwata butida ng'alingiza mu bantu n'ata abalumanyi lutandika aningizire babaya aningizire evukwata okitegeera kati bw'ayimba emberera liringa butida abantu banaayiga kati bw'akwata butida atandika najja n'abeera ng'alingiza ku bantu naye ng'addidde empeta agitadde President Kabila we yateekanga empeta ekiseera wayimbirira oluyimba olwo ng'amasa abantu okukuba bino ebyekiya ebyokukuba amasasi ne bafa bingi akulaze butida kyetegeeza n'akulaga empeta nga president wagitadde n'ennyambala gye yayambaddemu essuuti president bwe yakola ki bwe yajambala kati bw'atandika layini verse nga kyamukale kwazapisa bongo bwa ng'abantu bazina bambadde uniform eringa ey'amagye aga rebel group nga bazina nga balinga stroke esooka nga bakola movement bamuvinga n'akwata ng'alinga ateeka kuno emmundu n'akuba ng'alinga ateekako magazini n'atandika ozina bw'ati naye nga bw'azina bazina nga abasembera balinga kati mu luyimba luli ng'ebigambo byakwesagamba abantu mukole eki mulumbe mwerwaneko era gavumenti zino ezifaanagana ng'eyaffe gundi oyo baali bamusalidde ogwakalabba era kyatwala abantu bannyo okuinterveninga oyo Koffi bamugjeyo gavumenti ng'egamba oli kugamba mu bantu muliro batugire era ye Koffi okuvayo kwogera nti kituufu yali agamba bantu ndi mwebereremu nga gundi bamaze kumutta
nga bamaze okumutta oyo President Laurent Kabila okitegeera. So ennyimba y'abali tefaanagana nnyo na yaffe okitegeera. Ennyimba ezaabwe buli lumu lujja nga lulina meaning. Ne mu byafaayo oluyimba olusinga obuwanvu ku lukalu lwa Afirika simayo ba ne mu nsi endala baluyita Kandida na Bisomo Butu lwa ddakiika 26. Ayimba ki? Kati Kandida na Bisomo Butu lwawandiikibwa nga pulezidenti atudde wano nga wano waliwo emmundu nga n'omuwandiisi ali wano. Naye si kuba nti yaluwandiika ali talwagala tayagala nti oba ali alwagala. Yali tayagala na pulezidenti naye nga pulezidenti yasooka n'amanya nti ebiseera ebyo Franco ne Tipi Jazz band yayesingo wano mu East Africa ne mu Africa. Yali y'amaanyi nga Franco buli muntu gwakkiririzaamu mu Congo. President Kabila, President Mobutu Sese Seko Kuku Mugumbeno wa Zabanga yalinga omusajja omuguwe eddalu yali yeesimbyewo mu 1986 nga teri amwesimbyeko naye nga still akola campaign. Yali omuguwe eddalu. Ate weesimbyewo teri akwesimbyeko campaign oba okola zaaki. Abamuguwe eddalu. N'ayita Franco n'amugamba njagala onkolera oluyimba olwa campaign. Yasooka kumulaba ku mukolo n'amufuwa $600. Ebiseera ebyo zaali ssente nnyingi nnyo. Franco banne n'abagamba bandi nze nagiyiiya pulezidenti amanyinze ku $600 yabawaako $100. Banne 8 bagabane era bandi awo etandika okukola ki? Okutandika okwagala osasika. Yamala era n'esasika nga bya ssente nga ye abagamba nze mukyala wange sina kye nali yalina omuwala nga omuwala tamwagala naye ng'akola ki? Amwagala. Ye ayagala omuwala n'agamba ngenda ne zino $. Omukwano ogenda kutereera. Kakati President n'amugamba jjamu ku State House tunywemu kacaayi. Bw'ajja okunywa kacaayi n'amugamba campaign zituuse. Lwaki tompa? N'amugamba naye nga weesimbyewo wekka. Lwaki tukola akayimba? N'amugamba oddamu n'okyogera. Ne bawandiika akayimba katandika Zayiwa sope zayiwa nti bannange bantu bazayire ayogera ebintu byonna biri mu luyimba bya bulimba ekiseera ebyo tebyaliwo. Yagamba nti ono ye Field Marshal, ekyo kituufu yali yeyita Field Marshal, akoze amasomero ekituufu ekonge kulaba ku ssomero kyalinga kulaba ku mmere nti akoze enguudo n'essawa yakakati ekonge enguudo kizibu ebyobukuumi abantu bafanga kyeyononera Kongo nti abakazi bakuumiddwa Mobutu abakazi babakwatanga mu Kongo. Oluyimba nga baddamu ebigambo bye bimu. President n'agende France n'atwalayo olutambi master ku nnyonyi y'eggwanga ne bakola tape ne bazireeta mu nnyonyi n'agula n'obuzindaalo bumukalakasa mweze muyita rediyo z'ekyalo ne deck ne bazigaba ku buli trading center mu nsi ennene. Akayimba ako nga mateeka buli gwe bawadde olina okkakuba buli kanaku. Okitegeera? Kati so that's how beautiful Congolese music is. Buli luyimba lulina kye lutegeeza. Buli luyimba lulina story. Ne movement y'omuyimbi yonna ebaako gy'ava. Ate nno abane kyalaga. Kati kansomesa abayimbi abayimbira bannabyabufuzi. Yadde nga Franco yamala n'akola ebyo. Luyimba lwa byabufuzi, but trust me, it's one of the most beautiful songs ever made. Luyimba lulungi. Gwa atulaba n'onyo oluyimba luyita Kandida CA. Nga bw'onowandiika ekigambo candidate, wandika candidate. Na Biso Mobutu. Na Biso Mobutu. You'll enjoy. It's just such a beautiful song. Ne bw'oba tomanyi bigambo. President yamala nga ayagadde okutta eyalimba oluyimba era n'agenda mu buwaŋŋanguse. Nga taata waki? Nkutidde. Dikiteeta tebamwesiga. Kandida Bisiso. Na Biso Mobutu. Na Biso Mobutu. Okitegeera. So ndowooza gwali awo anyumirwa music olunoonyeeko osobola n'okunoonya ennyimba endala n'oweereza producer ye aba aziraba ajja tugamba mujje munnyonnyole nga tujja nga nnyonnyola ffe tujja kujja nga tukola ki nga tubanyonnyola. I've learned a lot about music in Africa, and I've met some of the most important musicians in Africa, the legends. Ndowooza nze nkuba Uganda abatono abaali basisinkanyeko ku Gides.
Gides Chalamanda. Simumanyi. Yeah, one of the greatest guys abayimba mu biseera bya slave trade. Lineho. Lineho. Yeah. Wamusinkanako Lineho. Yeah, nesinkana. Nze manyi luyimba nesinkana Lucia. Jakyali ayina emyaka ndowooza 96. Ya Rabbi. Walu nensinkanako Lucius Banda, he died this year. One of the great. Nzize nsinkana Lineho takyayimba. Wanchekecha, Wiro, Oyani. Abakonga abasinga nze mbasisinkana. Abanyarwanda, Abarundi. Yeah, and I've read a lot about music in Africa because I just like the stories. Emboze ziri ku music yo bamukolerako zinyuma nnyo. Omusajja omuzungu omu yangamba nti muwano mu Uganda music wammwe omuntu omubuuza kyategeeza na interpreting kigambo naye tekuli story. Nagamba naye West Africa nesinkanako ne Toddy. Toddy Oliver Mutukuzi. So natugawa ne Uganda enyimba zaffe tetulinga ba West Africa. Baba ne story. Bo balina story. Bekitegeera. Beba mune ne abakonga omayikenge kuba paka mu Central Africa. Awaliwo story. Emboze ba. Tebamala gayimba. Ne wano omwana akeera n'atunulira bucha n'alabamu ekifi ky'ennyama. Nawuli omukazi nagamba tompeeri mwe gumba. Naddayo ng'akiyiwa ku muntu. Naga yaledi. Nzaga kugumba. Omwana nayimba ekintu nogamba kino. So music ngo yabaayo. It's one of as a music gwembaga ngafona tetumule those are the most expensive catalogs. Let me tell you. What oluyimba kasongo olukozese ku YouTube mu kintu kyo jawulira. Lojjo tegeera nti YouTube ekola. Oba luteeke mu firimu yo. Newe kaba kadongo kokka nga totadde mu limba kadongo kasongo ne kagenderamu katu. Ojawulira nti biralamu. Yeyo quality yo music nti saa ya leero ogenda osaba oluyimba kasongo luteeke mu gundi yo. Obona. Sente ziba nyingi ate bakupimirako obupimizi bayinza okugaa tugenda kuwa seconds 4. Okozeseeko ezo. Kati ate nobeera buli kimu bayinza n'okugaa tugenda gikozesako for 3 years. Okitegeera. So that's how music is. Tera nnyo gamba abantu nti nze sobola obutakkiriziganya bya bufuzi na muntu oba mu byaki mu nkola gy'akola muntu naye tekiŋŋaanisa ku respectinga kintu kyakola. Like it or not, abantu abalibeera wano mu ggwanga gye bujja bajja kuwulira ennyimba za Ronald Mayinja. Newe buli baddi bajja kuwuliza ennyimba za Misa gwoba omwagala oba tomwagala bajja ziwuliza n'abaana bo bagenda kukula baziwulire. Yes. Ate bazaagale. Kati njagala okugamba nti Kenneth Mugabi ajja kubeera wakabi nnyo ng'ate yafa dda. Okitegeera. Maurice Kirya. Ola nti no tulaba wano base batatu balabanga bali awo. Naye music wa ate gye bujja ate ajja kukola na nnyo. Nnyo nganti wano agenda kuba wakyali music kati tulina okudde tuwulirize. The older the better. The older the better. Kyovola nubeera wano te Maddox wa maanyi. Naye nga wenkuga nti Naddibanga yakolanga ne Maddox. Oyinza okukola ki? Okuwakana. So nga ate bantu abafuula Maddox kyakola ki? Kyali. Tulina omusajja oyo nabumba nyumizaako namukunyumizaako. Oyani Sami Kasule gwe tuyita the king of 6 strings. Babesi nkuba 6 mama afumbye ekitobero. Tata afumbye ekitobero yakubanga mu afirigo ekitobero abantu bonna ne nange wallahi obusiru bwange bulijjo mmanyi baana babe bayimba oluyimba naye wali mwana ebiseera nga tugenda tuluyimba nga tukuba ebidomola simu zonoonya abantu talaba najalaga akatwe kakatadde mu simu. Bannange musiibe bulungi katubeerekereze naffe tugende ate tuwummulemukko. Atugoberera angoberera ati Gabriel Buule. Enaba esimu togibawadde 700 391620. Channel eno gigabane n'omulala bagirabe. Oli kimulume naye nga bakola ki? Oyinza okuba oli Tomanyi na Kasongo kyetegeeza. Bagiraba. Bye bino bye tubagamba. Tubeerenga tunyumizaamuko
nga tukwasaganya obeeko kyoyiga nekyo tetugenda kubeera mu byakaseera nti no buli kaseera byakolima byakola tuvumirira ebintu by'okunyigiriza bannayuganda era abamu tubaweereddewo ne tugenda ne ku makooti ne bavaayo kitegeera abamu ne tubajja mu makomera nze nasangako abaana enaakuwadde awo ku poliisi awo nga babakutte waaliwo abafuutu soja be bakutte naye ssebo ng'ekibalemesezza omusirikale abasabye emitwalo 15 nali ngenda kulaba muwala wange ku ssomero neŋŋana naye abaana bano singa babajja wano bagenda batwala ekitale oba ekigo gwe nawe 5 gyange akimanyi si ntuba nti neenyumya but out of goodwill si birungi ebyobufuzi bino ebyokusiba abantu si birungi gavumenti tugikubiza muve ku bantu abantu buli omu ayiseewo ki ensonga ye ekitegeera nammwe abawagira ebibiina bino n'opposition okutwala obuyinza tunoonye ku strategies endala bannaye omusajja tunaavuma bavume baveeko bwe kiba kyakubavuma kale mutubulire olunaku tuŋŋaanye tubavume aveeko omumwa guneeno mimwe weegiri naye nze nsuubira basobola okgenda singa tuyiye ebintu bantu bayiye ebintu by'enjawulo ebimu tusobola bigamba wano tubeera olumu mu meeting ezirimu amagezi musibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.